alien skin ali kuki ali atya kuba twalabawo ekiwande ekyafulumira ku social media nga show zonna ze yali alina azitadde ku hold. Bosman bamukuba ejjinja ne bamutunga ndowooza ne bamugamba alina okufuna obujjanjabi obusingawo, yazirikamu luli bamutwalako wali eri Nakasero ne balaba nga alinamu ebirwadde akawanga n'ebirala, kati alina okugendako okumujjanjaba ebweru. Neera poliisi tugyetaaga, tulina okulipootinga abantu Gwenaani gwe munnamawulire genda owaabe oba oyagala. Nakugamba ebyo si byange, okitegeera. Bw'oba owulira oyagala justice nga gwe munnamawulire genda owaabe, naye nze ebyo si byange, bikikwatako we bali departments nene nnyo mu Fangoni. Fangoni olowooza ekomaawo nga gwe wogiraba? Kimedi mu kutunula oba olaba ebyo byonna ki ekireeta embeera eyo nti tewali nno nnyo kyamaanyi, just gwe kufuuka wa kabi, oli nalowooza nti gwe oli mu kifo kye oba ogenda mujja mu kifo kye, tatangira kyoli kati, atangira kyolifuuka mu maaso. Tegedde. So oli ayinza okulowooza nti oli mu kifo kye era oba ogenda mujja mu kifo kye, ne propaganda mungi n'okublackmailinga kungi. Sijja kulimba abantu bawaayiriza abantu ebintu bye batakola olw'okuba oyo ayagala ekiki ekiyitewo. Tulekerawo just okwewaayirizanga. Uganda si bwe tubijja okugenda mu maaso. Chief Medi kino kireka music industry ate kyagisanga oba okirekawo oba tulaba okulwana kususse, eggaali zisusse, buli muyimbi olwayira ayagala abeere n'eggaali. Gwe mugiyita eggaali, yoba mwaka ku mwaka muwooza ggaali. Gwe olabye abalwanyi babadde bayimbi andi yadde eggaali yeeyiganga oba oliawo. Kati gwe oyinza okukiyita eggaali ng'ate kakundi kalala, segedde, naye tokiremerako buli muyimbi gaali. Ffe kati Fangoni yava mu ggaali, kati eringa ezze kuru mubeeramu ne buli kimu, mulibeeramu abayimbi ate kati obamanyi abasinga ku Fangoni bayimbi, mubeeramu abakuumi, mubeeramu abakwasaganya internet, bakwasaganya ebirala. Nga tunzika ensonga eno eyeeyiganga Chief Medi, bano bonna abavaayo ne bateekawo embeera, twalabako omuyimbi omu, so omuyimbi oyo yaliko sayidi ze wammwe ng'agamba ye ekyo ekikolwa kyeyiganga yali akimanyiko era akitegeerako. Bubaka ki bw'oyinza okubaweereza abantu abali mutula baweereza? Siweereza bubaka bantu, kuba nabo babeereyo tebampeereza bubaka, babeere bwe batyo nga bwe kyali bwe bakiraba. Abo bavaayo ne bagamba ekyo kyo bya ddala ngatto. Be bamanyi, sirina budde bwabwe, be bali kwewaana. Chief Medi bannaye. Chief Medi, tudde ku music. Tulinayo akayimba akapya. Akakaddeko kamanyi kavuna fulumya. Tubulaba butambula buyitirivu nnyo kati. Sombuuza kapya. Ennyimba gye ziri gwe kimanyi nti ndi muyimbi, ina abawagizi ab'okuwa endongo ebeerayo. Ku YouTube yange babeerayo nga babifuna Spotify n'ewalala, music gyali. Yinza okuba buli wiiki nfulumya oluyimba. Omuziki guno ogukubye era abantu bangi bagutegedde, Uganda egutegedde ne wabweru w'eggwanga bagutegedde. Era ekyo kyawalirizibwa, twalabako omulabi waffe aliyo Chief Medi balina remix, oluyimba lwa Kisundasunda Kitiribita. Twala behind the scenes za video, video twagala oba collaboration twagala Chief Medi atangaze katono nnyo kiri kitya. Abawala babayita ba K&N mbabira Sweden. Kati mwakoze n'aba Sweden balaba Kisundasunda Kitiribita ne balwagala, then ne bajja tukola remix era gyafulumya essaawa yonna ne video twagikwata n'ennyimba endala eza Mafia Boss nga ziriwo era bajja zimanya, bazimanyi nnyimba zitwakola. Wamma temuzimanyi nnyimba zitwakola ne Mafia Boss ne bali abawala bazimanyi, bakola remix nnyimba nnyingi, so bajja kuba baziraba. Tusunga nafulumiza oluyimba Tusonga kubanga batulemesa nnyo, naye ne bwe batulemesa ffe tukola ki? Tusonga, tusigala ku mulamwa nga tusonga. Kati lyrics ezo
kati endongo tugiteekaawo tuve mu bino eri physical bikonde biki kuba tusonga oluwulira endongo erina kubeera awo nkuba akayimba nkukuba akayimba si kunkuba bikonde nkukuba bikonde endongo weeri kati twavaayo kintu we are fighting lyrically not physically ontegedde bulungi ekikulu oluzungu lwenjogera tolutegeera oluzungu ebyo byonna tujja bitegeera bajja kwongera okubintegeeza mu comment section go byonna quick shots subscribing liking kona mukadde comment teekawo comment awo tujja kuba tusobola okuddamu essaawa yonna ina kifumedi kati 226 esembedde tulaba nti mbuuza byabufuzi oba byandongo byandongo mbuuza ebyendongo tumpulire owa 226 esembedde oli wafuuse zambaali mubuuza byabufuzi nedda ssebo abayimbi bangi bagenze mu byobufuzi abeesimbyewo it is okay omuntu abeerako ne siteepu endala bwaba awulira nga tayimu ye etuuse okukolayo ekyenjawulo Mungu amuteremu omukisa akole kyayagala abayimbi bano abeesimbyewo tubalaye nti nno banaaba n'omutima ogulumira music industry okusinziira ku bano abaliyo boolabye abagenzeeyo ku bano abeesimbyewo okuva nga bavudde mu music industry bagenze kukiikirira music industry oba bitundu byabwe gye bava bitundu byabwe naye era n'omulimu gwe kiba kimukakatako okulaba banne balese mulimu bali batya akulaze nti avudde mu music industry agenze mu ki mu politics so tosuubira kirala kyonna eno aba agenze kuweereza ggwanga bintu birala abadde aliweereza bulala eno kati wali elevating agenze weereza birala so tolina kyoba osuubira nti agenda lwanirira music industry kuki era ffe tulina okuba nga twerwanirira eno Uganda ogiraba buli walinnye eddaala nga seekikkowe ebyuma bigaba bikoze eki aba birese kati kankubuli omuyimbi yenna bw'akuba hiiti ne baba balina ennyimba endala 4 zabadde afulumya nga si hiiti kati olwo olumu lwasuusuuta olufuuse hiiti ne mulowooza oba talinayo nalulala kumbe nga taziina nnyingi so oli bw'anaaba avudde mu music industry ng'agenze mu politics kitegeeza ya music aba abikoze eki aba bitadde wabbali kusavinga ate ku balala Kifumedi waliwo etteeka lya copyright linatera okujja banatera okusayininga updates tozifuna okuva kwa President Kenzo wa Federation oli mu matibu n'ebyo byonna ebiri mu tteeka eryo n'enkola yonna banaaba bagitaddewo ng'etandise okukola bwe banaabisayininga nja byogerako naye bwe tebannabisayininga sirina kyembyogerako copyright abayimbi mugyetaaga tugyetaaga naye tutya toyinza kubanga ate gwe asaba copyright ate nga ate ennyimba zo zikyasasulwa ku TV ozannyibwa oba ku radio so musasula TV ne radio okuzannya ennyimba zammwe nja byogerako ebyo nga copyright bagisayininze kati mwebale kujja mbasiibule oba omulami waffe muobubaka obusembayo ku Quick Shots tuzike obusembayo nze sigenda kufa kati mubeereeko bammeeni naye mulekerawo kugendera ku propaganda bage basubscribing n'okusubscribing bajja naye propaganda blackmailing tukirekerawo Uganda si bwetyo bweri nze bwe mba ntambula mu kkubo tomanya ki kyendi oba ki kyendowooza ate naawe simanya ky'oleera simanya ky'olowooza golowooza buli abateeka ebipande kankuweyo example buli ateeka ekipande ekya pulezidenti waakolera golowooza aba amuwagira nnyo aba yeetangira ki mbeera olowooza omuntu abumbujja ennyo nga awagira ekintu yaba asinga okuwagira kyobola bekulaga waliwo silent majority so webeerayo abantu ng'ate balina endowooza y'emu naawe naye nga tebabumbujja kitegeera so naye ng'alinda tayimu eyo akole kyalina okukola kyetuba tukola kyetuba tubeerako kuba poliisi yo oba otaddeyo omusango buvunaanyizibwa bwa poliisi okunoonya abo abakikola era tubiraba ebisinga poliisi ng'ejja nayo gamba bano twabakutte ku lunaku oluti ne weeruti poliisi yaliwo nga batukuba ate era ogenda oteekeyo omusango eyo olaba kikola
kya poliisi tyaba bwenkanya yaliwo awo nga bakikola kwange okuva wano mpaka wali kakuubo obwenkanya bwa poliisi temubwagala muno okunoonyeza kwa poliisi kasita nkugambye nkuwadde ansa nziza nnyumba obwenkanya bwa poliisi bweki nkuwadde ansa oyagala ansa endala oba nkome ku eyo kubanga nti omuntu ali eyo omuwagizi wa alien skin awulira ayagala justice ate nga justice ayagala ey'amateeka tayagala justice eri violence buli kimu kikolebwa nga bwe kirina okubeera katonda alina engeri gyabireeta omanyi mu kibi ate olumujjamu ekirungi obadde okimanyi mbadde nkimanyi kyobala ekibuuzo kyange temugenda kuripootingako ku poliisi nakuwadde ansa ebyo si nze mbikolako nze ndi muyimbi segedde mugenda bikwasa bannamateeka abamu nze ndi muyimbi tulina departments mu fangoni kyasinza kwogera ate ebitali byange nze mbuuza ku byaliyo mbuuza ku music biki nja kukuliiramu omulimi waffe yandiyagadde okumanya essaawa zino